Leero omwanjuzi nze Kitusa Muhammad okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunanyizibwa ku by'embeera z'obudde nkutusa kalipota y'embeera y'obudde. Enkuba ekyagenda n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okusinziira ku alipota zetufuna. Mbalala yawezezza milimitazi 28 n'obutundu 2, Kabale zibadde milimitazi 10 n'obutundu 4. Bwe tugezaako okwekenneenya ekifaananyi ekikubiddwa ebyuma byaffe eyo mu Bwengula bitulaga nga wakyaliwo empeweevu ezikuta nga ziva mu gabira g'Ekongo ng'era zikwatagana ezo eziva eri ku Seguyanja Buyindi nga ziyitira ku nnyanja Nalubaale. Era ensonga lwaki enkuba ekyagenda okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Mu biseera by'okumakya tusuubirawo olwandagiriza ebitundu ebisangibwa ebuvanjuba ssaako naawo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale awamu n'eri mu Kasese, wabula ate by'ebisigadde tusobola omusana okwakanga gwekubaakwamu. Mu biseera by'olweggulo tusuubira kuba eno okweyongera okutonnya mu bitundu ebisangibwa ebugwanjuba, Masekati n'ebuvanjuba, so nga ate ebisigadde eri mu Acholi awamu ne Kalamojja era tusuubira omusana okwakanga gwekubaakwamu. Tusuubira Buguma okuba ku diguli za 30 mu bitundu ebisangibwa mu Kalamojja ssaako ne Acholi, so nga ate Lango Teso 29, ebuvanjuba 28, wabula ebitundu ebisinga obungi mu Masekati awamu n'ekibuga kyaffe ekikulu Kampala 27, okuggyako eri Musozi Omukabaale 23. Bwe tulabako ku mbeera y'obudde tusobola omusana okwaka mu kibuga Dubai Buguma okuba ku diguli za 32, so nga ate Tokyo ne London wo tusuubirayo oluwandagirize amudde Buguma okuba ku 21 ssaako ne 9. Toyinza okubeerako naawe beera bulungi bweraba.